Basebo ne banyabo tubaniriza olunaku olwaleero ku channel yaffe ennungi The Ugandan Dream Luganda, era nga tuyina ensonga etuleese y'amaanyi nnyo. Waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu Kampala n'emirirwano. Waliwo ekibba piki, waliwo abagufudde omulimu okubba ababooda, okubabbako ebyabwe, amapiki gaabwe, abamu n'okubatta. So olunaku olwaleero tuyina akulira ababooda wano eno mu Kampala n'emirirwano mu bya security. Olunaku olwaleero tumuyina wano eno ku channel, era agenda kuba atubuulira ki ekigenda mu maaso ekituufu wano mu Kampala. Sebo tukwaniriza leero ku mukutu gwaffe, weeyanjule eri abalabi. Neeyanza nnyo producer. Sebo. Amannya nze Addison Arho. Sebo. Atwala ebyokwerinda Kampala n'emirirwano mu boda abangi kwe bamanyi nga Love Jesus. Okuva mu kitongole kye bayita New Generation United Boda Foundation Uganda. So muganda wange tufunye mu insecurity mu mirimu gyaffe gye tukola egya boda. Naddala nga mu number plates zino eza digital bwe zajja twawulira essanyu eringi okumanya nti government erina kyetuteekedde ekirungi nga bavuzi ba boda. Neeteeka kwa amaanyi n'obusobozi okulaba nga tufuna security mu mulimu gwaffe. Naye ate kyennyamiza nti mu mulimu gwaffe ate pikipiki ze baakatuwa eza digital ate ze baatembeeta obulungi zisobola okutuyamba eri oba olyawo mu ngeri emu oba endala. Ne bazituwa okugijjayo kati bw'ogenda mu watto pikipiki eyo owaayo $1,000,000 kubanga bazongeza ebbeeyi olwo ebirungo bye baateeka mu digital number plate. Naye ate tetufunyeemu kintu kyonna kisobola okutuyamba. Waliwo muganda wange yantuukirira ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gw'okubiri 2025 nga pikipiki ye eya digital namba UMA 008 AM nga bagibbirawo ku bitala nga ku bitala bye ku Serena n'oyambuka ku Katonaawo munda abamanyiwo nga wa kumpi ne commissioner waffe ne bamutuusaawo ne bamubisa Carform. Pikipiki eyo nebbibwa yakoma okulabika kuba kamera nga boogera ekanyanya kumpi ne poliisi ekanyanya ne tutaddamu kugiraba okuva olwo. Ate nekifuna ne tulowooza nti pikipiki yandizija kulabika nekigaanira ddala, era n'olunaku olwaleero nga bukyaleero ennaku z'omwezi era 5 ogwokubiri guno gwennyini ne wabbibwa era pikipiki endala ekiro nga bagibbidde Bunamwaya namba UMA 183 BH bajaji boxer. Abagibbye ate ne bakozesa ejambiya ne bamutema wano n'akosebwa. So tukuba omulanga eri government kubanga waliyo na pikipiki endala nga 4 ez'ekitongole kyatugende nazo era zabbibwa nga nazo tezinalabika n'okutuuka essaawa ya kaakati. Twebuuza ngafa abavuzi ba boda oba abatwala ebyokwerinda mu boda tunaakubiriza tutya baganda baffe abavuga pikipiki za analog kubazza ku digital ng'ate n'ebirungu bye twali tusuubira mu digital nga tebiriimu. Bwe twogera ku mukutu wano bagamba nti kintu tekinatwala process eri awo, naye enjawulo eri ku wakati wa digital ne number ne analog yeriwa gye twetaaga okumanya ngafa abavuzi ba boda. N'olw'ensonga eyo twetaaga government era twekubira omulanga nganza atwala ebyokwerinda Kampala n'emirirwano mwongere security enywevu mu mulimu gwaffe. Yadde naffe ebyokwerinda ebisooka kusookera ku bulamu bwaffe tulina okwebeera ebyokulabirako security esookera kufa okusooka, naye babbibwa ati immediate ne baripootingira ku police, ate police neesulya ogwa naggamba okujjako bwe bagenda ate ku police abamu ne bacharginga sente endala ez'okunoonya piki. Genda kuwulira nga akugamba leeta emitwalo 5 nga muganda wange ono leeta emitwalo 5 nkole ku bya pikipiki yo. Ffe abavuzi ne kitolowoozesa okuba nti government oba oliawo bamu mu abo batubbako pikipiki zaffe
then bwe tunaba tugenze ku reportinga nga batujje kweze sente bali okuba tukomezewo pichi zaffe bagambe nti twazikutte n'ababbi oba omubbi yazisuddewo n'adduka n'olw'ensonga eyo nga vuzi ba boda twekubira omulanga eri yenna alabagana amawulire His Excellency Yoweri Kaguta Museveni na Minister of Works and Transport General Katumba Wamala twekubira omulanga nti mwongere security enkakali mu mulimo gwaffe yadde naffe fa ekyokulabira kw'ekisooka kubeera security kuteeka security mu bulamu bwaffe naye ate mu mulimo gwaffe mwagongeddemu essente nyingi pichi kugifuna nate sente nyingi zemutaddemu tetulaba lwaki mwazongeddemu ng'ate zonna zikyali kyekimu mu security mu kubbibwa era nsaba byenna gwe kikwatako aba RCCs ba DPCs ba RDCs mwenna abali mu exercise ene ya digital number plate mutuule mulabe butya bwe munasobola okulongoosa omulimu gwaffe nga mugongene mu security enywevu oba sina kindi bwe bange eganye muleke pichipichi sigale ku nnomo yaazo wezibadde ng'omwana osobola ogenda gye pichipichi muloni emusanvu mu etanze tubale tuwa sigale nga zeezo zisigale ku digital n'amaplates naye nga essente zisigale ku muwendo gwe zibaddeko muleme okuzongeza nga tulina kye tusuubira okubanga ekirimu ng'ate tekirimu mbeeyanziza kale ssebo weebale nnyo ssebo kati tuyina omu ku batuuze eyabbiddwako epiki agenda kuba tubuulira yabbibwa ddi agenda kuba tubuulira ne namba plate yaayo atubuulire baagibbirawa ssaawa mmeka byonna agenda kuba bitubuulira atubuulire oba poliisi emuyambye okugitrackinga kiyimiridde kitya ssebo tukwaniriza Nyanza producer ssebo amanya gange bampita amanya Jordan ssebo ndi muvuzi wa boda okusinziira wano e Busaabala nali nvuga budde bwali wa ssaawa 6 ez'emisana ng'amaze okudropinga customer nenfuna omusajja n'angamba ntwalako awo ekigo n'amala n'angamba nti bwe mujjawo mutwala ekibuye bwe twatuuka n'angamba nti twambuke ng'ewa commissioner awo ne twambuka n'angamba parking awo ne parking n'agamba leka nsooke nkubire mukama wange essimu atuweereze ssente siinaamu ssente atuwe ssente ze tunaakola ki ze naakusasula nga tutuuseewa ekibuye konza awo n'angamba mbu ogenda kunzijjako ssente meka ne mugamba ojja kumpaayo gumu 2 angamba anze ngenda kuwa mutwalo nengamba nti kale bw'onaateekamu obwangu tujja kugendera ku mutwalo mbu kale n'atuula nga wali nange ne ntuula wali piki n'egipaakinga ne ngirookinga bulungi ebisumuluzo n'ebiteeka mu nsawo okumala n'amala n'akwata essimu n'anyigaanyiga n'akubira omuntu gwe saategeera ne boogera n'amala n'angamba gwe boda jangu oyogere n'ono mukama wange tukole tutya tuveewa tusindikire ssente so nze nga sitegedde nti kalifomu yagiteeka ku ssimu bwe yamala ne njogerera ku ssimu olwamala ne nvaawo n'angamba kale mukama wange wo yajja anaatera okujja ne ntuulaawo era nzaawo we nakoma okutegeera zaali ssaawa nga 6 awo naddamu okwetegeera ez'emisana naddamu okutegeera nga wayiseewo ennaku 2 lwali lwakusatu nga ndi mu ddwaliro nga simanyi kiki ekiriwo piki nga sigiraba okuddamu okubuuza nti wano natuuseewo ntya ne baŋŋamba mbu poliisi y'emutungo eyakutuusiza wano olwategeeramu ne ŋŋamba nti leka ŋŋende ku poliisi nkole statement nga bwe banzibako piki yange bweti ne bweti olwatuuka ku poliisi ey'emutungo ssebo nenkola statement ekigo olw'ekigo wennyini express nenkola statement awo omusirikale omu n'aŋŋamba mbu piki yali namba ki ne mugamba nti yali piki ya digital eri UMA 008 S/M n'aŋŋamba mbu baagibba ssaawa mmeka konze ssaawa nenze mugamba ssaawa 6 ez'emisana n'aŋŋamba mbu olinamu emitwalo 5 tukunoonyeze piki yo tugikuddize kati ne mugamba afande ondaba ebizibu byendimu sinatere rodi nkyali mu ddwaliro eddwaliro lye limaze okuncaginga emitwalo 26 sinazisasula ate kati nze emitwalo 5 njijjewa n'aŋŋamba mbu kaakati ffe tetulina kyakuyamba okujjako katukole ripooti bw'oliba ofunye emitwalo 5 ojje wano tukunoonyereze piki yo. Afande omanye erinnya lye yali alina baaji afande ebaji bwali budde bwakiro kawungezimu naye yali mu uniform saategeera linnya lye saategeera namba ya gundi ya uniform ye ne mugamba nti kale afande kangende bwe ndiba nfunye ssente ndikomawo tukole ki tugino ngamba gwe genda kasita tukoze fayiro yo
bw'oliba okomyewo ne ssente emitwalo 5 tujja noonya piki eyo nenzira ku ddwaliro ne kati nkyali mu ddwaliro sinamaliriza doozi yange badde yakugwayo leero mitwalo 26 gye nkyali mu kutetenkanya zoyina okusasula mu ddwaliro zenina osasula mu ddwaliro ddwaliro ki eryo lyoli ddwaliro baliyita St Paul liri awo Lunya kati mbadde nkubira emiranga kwabo abatusingako abakulu ab'omu gavumenti ezo piki za digito ze baatuleetera kubanze nzijukira nasooka okujja piki nga tusoosayo emitwalo 7 oba 8 ne kati saawa zino eno gye nafuna banzijako miliyoni 1 nti ebeeramu security ekola ki egitrackinga mutebasobola gibba wotambulira wonna baba bakulaba kati neebuuza eyo piki yange bwe nakuba ne mu kampuni ne mbabuuza nti piki bagibbye ne banziramu nti tulindeko essaawa mmeka 24 mu kampuni ya watu kati nze mbadde nsaba okuba omulanga mu abo bonna abali mu gavumenti abategeka ekintu kya digito batuyambire ddala piki zino bateekemu ddala obugundi obulala obusaanizi obulala okulaba nti tezikyabbibwa nnyo. So tracker ebeera mu number plate wabula simanyi naye ffe batugamba nti bw'oba ofunye piki ya digito eyo buli kimu kiba kiteredde toddamu kubibwa piki eyo buli wotambulira wonna baba bakulaba sebo nate piki number plate basobola ogijjako ku piki kati awo simanyi kati bonga ndowooza ogamba nti digito balina ebirungo ebirala oluusi bye bateeka mu piki munda kyekyagyongesa ndowooza kyekyagyongeseza n'ebbeeyi kuba endala zaali ku 8 kati eno ya miliyoni okugijjayo kufuna number plate eyo okay kati tukuba omulanga kwabo bonna abali mu kintu batuyambire ddala kati ku poliisi lwe wagendayo teriyo mu poliisi yenna mulala okujjako oyo gwe walabe yakuyamba abapoliisi waliyo 3 waliyo omukyalo omu n'abasajja 2 naye omusajja omu ye yayimirira n'angamba mboyina emitwalo 5 tulyoke tukunoonyeze piki iyo nze ne ngamba afande emitwalo 5 sigiyina n'eddwaliro sinalisasula n'angamba bw'onaafuna emitwalo 5 egyo ojja kukola ki ojja kudda tukunoonyeze piki iyo. Okay. Soma enamba plate ye piki eyo. Enamba plate ya piki yange yali UMA 008 AM. Akatalekeka era guno omulango ogukubira ani? Omulanga ngukubira bano abannannyini piki ab'ekitongole aba URA abakala abakulembera mu bintu byonna bino ebyateesebwawo enamba ya digito. Okay. Benkubira omulanga batuyambe ku kintu kino. Osigadde gwani? Amanya gange nsigadde nga nze amanya Jordan omuvuzi wa boda ebusaabala stage. Kale weebale nnyo ssebo. Kati tulina omwami omulala ate ye emboozi ye yanjawulo mu katono bamudiiringa ne bamuwa obubaka abutwale ku poliisi we yatuukayo ne bamukwata. So era ali wano era n'omukulembeze owa boda mu byokwerinda kubanga naye muvuzi wa boda, so naye agenda kuba yeeyanjula atubuulire ki ekyamutuukako. Essebo tukwaniriza. Ssebo neeyanziza omukisa guno gwompadde. Essebo. Amannya mpitibwa Mbabaali Joseph. Essebo. Ng'era ndi muvuzi wa boda Gangu stage. Essebo. Akati nze okwemulugunya kwange kugenda eri poliisi oba eri gavumenti. Nafuna client nga ntuma ku poliisi e Mutungo. Wamusanga wa client? Client musanga nva ekibuye nzija ntuuka nzikirire ngadde Gangu ntuuka mu Kaliddubi abamanyiiwo. Client oyo musanga nyimiriza ampa ekitereke. Waliwa? Nali nva kibuye nga nzira Gangu. Client anyimiriza ampa ekitereke awo mu Kaliddubi. Nga ngamba nkitwala ku poliisi. Wali omumanyi oba tomumanyi? Client nali simumanyi ng'era wono yimirizibwa omuntu yenna nga alina gy'oyagala omutwale. Okay. Kati ntuuka andirectinga akuba ku poliisi abagamba ekitereke bakireeta era wa boda maze omusasula. Ntuuka ku poliisi kuba ku namba gye yampa nga baŋŋamba yeffe bw'okireetedde
anange ndaba kituufu ku poliisi weewo. Ntuuka abasirikale baŋŋamba watuuka ebweru wabakubira simu ye namba yagimpa wabula yampe yooli gwe nnyina okuwa ekitereke. Ntuuka mukubira avaayo ajja n'omusirikale. Entuuka omusirikale aŋŋamba yeggwe nti yenze ebitereke biriwa nga mbimuwa. Aŋŋamba tubadde twagala oli yennyini naye nga kati gwe bozze katukwate ggwe kuba oli olabika omumanyi konze nze ndi wa boda nvuga mirimo gyange gye baba bampadde era kasitoma musanga mukubo nannyimiriza ng'era bwe bannyimiriza. Ne mbagamba oli simumanyi wabula mpadde ekitereke n'ansasula n'okunsasula mpaka wano. Ne baŋŋamba ajjamu engatto. Ne mbagamba ate njijamu engatto lwaki ng'ebitereke mbituusiza. Baŋŋamba ajjamu engatto kuba oyo omumanyi konze simumanyi. Ne bannyingiza munda. Kati ekyenjawulo kye nasangayo oba omukisa omubi nga information gye njogerako kati olunaku lwa leero nga naali munda mu kkomera era kyayogera kye kimu naye nga baamukolanga nze. Naye wa boda? Naye yali wa boda. Era ne muyitiramu naye nanjitiramu nga sitooli y'emu efaanagana. Muli ku poliisi yawa? Ye Mutungo ku Lwekigo. Ekitereke bankwasa ebbaasa naye nze simanyi byali munda. Yali nnene ntonotono? Ebbaasa yali ntonotono. Nga mulinga omuli ebiwandiiko oba mwalimu bintu nga ebbaasa mwalinga omuli ebiwandiiko. Kuba saakebera sisumulula bintu by'abakasitoma be baba bampadde. Kati ntuuka banjjamu engatto bannyingiza munda nsangayo munnange oyo sitoole y'emu. Poliisi y'e Mutungo. Ekyenjawulo munnange ye baamulekera essimu naye yange baginzijjako at first. Ne baŋŋamba siina kye nnyina kwogera. Ne mbeera mu kkomera ne nsulayo nga neemulugunya era nga nse nsaba obwenkanya eri buli gwe kikwatako. Nsaba obwenkanya eri buli mukulembeze alaba amawulire gano batuyambe. Nze era nsaba obwenkanya okuba nga naggibwako ssente ku lw'ebintu bye simanyi era nasibibwa ku lw'omusango gwe simanyi. Wamalawo bbanga ki Mutungo? Ye bakukwata ddi mwezi ki? Ennaku z'omwezi okyazijjukira? Weebale nnyo ssebo olw'ekibuuzo ekyo. Bankwata ng'ennaku z'omwezi 11 lwali lunaku lwa 6 essaawa yali ekyali emu. Tawe muku macha asawe mwe yakawungezi esebo guno omwaka 2025 mu January esebo ati ntu wamalayo banga ki okuvaayo wakola otya namalayo lunaku ennaku 2 wabanta sawa 12 n'eddakiika zaali 7 mugwari musango ki omusango gwe baali banvunaana nali sigumanyi era webangamba okujjamu engatto we namanyira nti ebintu biri serious kati otuukayo owaddeyo ebbaasa bakukutte kyekyaddako ebbaasa nagiwa omukyala gwe baali bandayirectinze omukyala oyo atuuka ayogera n'omusirikale omusirikale gwe saasoma linnya nga naye ali mu kyambalo kya poliisi bamala bankwata banjjamu engatto nnyingira akati wentuuka eyo njogera ne munnange nga ensonga ze zimu sijja kulandaga nnyo oba naziyiseemu dda ng'omusango gwe bansomera gwa reepu nti omukyalo oyo yalina gye yali akola naye ng'anoonya mulimu mulala kuba yali maadamu ng'anoonya omulimu ku ssomero erimu lye saategeera kati agenda atwalayo ebiwandiiko bye omukulu gwe yasisinkanayo n'ayagala mbu muleepinga
gwe musango gwe namanyako kati era nga ndowooza gwe musango gwe banvunaana nga nze ng'omukyala n'amwesimattulako n'adduka we yadduka kwe kundayirekitinga okutwala ebiwandiiko ebyo. Kati ng'ebiwandiiko ebyo byani? Nze mu kutwala ebiwandiiko baŋŋamba mbiwa Ossi omukyala era we nalaba omukyala nimmanya nti yono Ossi wa wano. Kati gw'oli muvuzi wa booda osanze omuntu akuwadde ebbaasa bakututte mu kkomera bakusibye bakugambye nti omusango gw'olina gwa rape. Kati kigatta kitya gwe wa booda ne guno omusango si gwe waguzza gwe oyingiramu otya? Kati awo omulimu gwange ndowooza gwe gwansibya era n'okunfoojingako egyo emisango gye sitegeera. Oyo yali alumiriza nti baamurepinga ye wamulabayo ku poliisi? Omukyala yaliwo naye nga waliwo amaloboozi gasindika ku ssimu eri ono eyandayirekitinze nga boogerezeganya ne manya nti kati omuntu ono beemanyi kwe kubuuza omusirikale omukyala bwe baba baali baagala mukwata tamanyi we baali bagenda mukwatira lwaki tabatwalawo ne mutandikirawo okunoonya. Omusirikale yanziramu n'aŋŋamba bino kati nga gwe wetukulina ojja tuyambako mu kunoonyereza. Esebo. So ono yakuwa ebbaasa ye yatya okugenda ku poliisi? Yatya okugendayo. Gwe n'akuwa ebiwandiiko ne bakwata mu ggwe. Esebo. Oyo omuntu nga wamulabye essaawa zino osobola omutegeera ekifo we yakuwera ebbaasa okyajjukirawo? Waba muntu nga yali alina essomero eryo waliraba ku kkubo we wali? Nedda ssebo. Era omuntu sisobola mujjukira kuba engeri gye tuvuga abantu abangi. Era n'essomero sirimanyi kuba saawulira na linnya lyalyo. Ne mu kitundu mwe nkolera siriwulirangako kuba tebaaliŋŋamba. Kati ovaayo otya? Mu kuvaayo kwange kwali kuzibumuuko kuba bampa poliisi bondi abantu bange nga bazze naye mu poliisi bondi eyo baŋŋamba era banyumyako n'abantu bange ne baŋŋamba ebintu bino mu byanguye nga Ossi police station tannabikola kitannabimanya kuba twagala tumute nga Ossi tannabimanya ow'emutungo era navaayo. Wawaayo ssente mmeka? Nawaayo emitwalo 10 okuvaayo kwange. Ne piki yo ne bagikuddiza? Ne piki yange ne baginziriza. Wabula baali baŋŋamba nti mbawe emitwalo 15 batulakinge essimu eyo gye nakubako oba gye baakozesanga okundayirekitinga. Ko nze essimu nze sigimanyi ne ssente sizirina ze munsaba. Kobbo kale katukuteere ku poliisi bondi ya mitwalo 10. Esebo bwe kyali bwe kityo. Novaayo. Nenvaayo. Kati akatalekeka omulango gukubira ani? Akatalekeka nze nkuba omulanga eri omukulembeze w'eggwanga eri abakwasaganyizibwako ebya poliisi n'okutwaliza awamu amateeka. Poliisi y'emutungo eno bantu bangi ne gwe nasangayo yennyini kati simanyi gyali olw'okuba yali talina ssente simanyi waali oba ali atya naye nze nkuba omulanga eri bekikwatako batereeze era nsaba bwenkanya. Osigadde gwani? Nsigadde nze Mbabaali Joseph. Esebo. Katukomewo ew'omukulu. Sebo tulaba eno poliisi yemu gye mwemulugunyako n'omwami gye yemulugunyako n'ono omwami. Kaki akatalekeka? Mulanga kigwokuba eri ab'ebyokwerinda oba abakulembeze ku kino ekigenda mu maaso kweno poliisi. Kale yo poliisi yo nga yo bano beemulugunya bagamba tebayambye kubanga ono baamubbako piki ono ye baamuwa bbaasa ne bamukwata. Olowooza ki ekigenda mu maaso?
Nze kyemmanyi nti ekigenda mu maaso nze okusinziira mu information eri mu baganda bange bano ababiri kati ngono victim yabbirwako pikipiki ye ate n'atuuka we yandibadde ng'afuna obuweerero ate bamugamba leeta emirala emitwalo 5 kyeneebuuza mu gavumenti terina power esobola okunoonyereza pikipiki zaffe nga tetubawadde ssente lwaki poliisi eyagala kujjako emitwalo 5 z'okutrackinga pikipiki eyo ekyokubiri era omuganda wange ono omulala gwe basumbuwa ne basiba oli amuwadde baasa gitwale nga delivery ate agituusiza ku poliisi nti ate gw'omu ayali mu ba kidnap aba repu bamusibako omusango gwa repu ate asanga munda ngono nawe byebwandiko byemu byeyali aleese naye ne bamukwata ne bamusiba ekyannumya ennyo ku ekyo nti ate ne bagamba nti osi mwanguwe musango n'afuluma agende osi nga tanaba kukitegeera ate ne bamuweera ku police bond y'emitwalo 10 mbadde manyi mu gavumenti nti police bond yabwereere ate okumukyajinga emitwalo 10 zaaki nze ng'atwala ebyokwerinda mpulira okunyolwa eri baganda bange benkulembera era nze nkuba eddoboozi eppanvu mu offices zino wammanga PSU mukole omulimu gwammwe tubasaba mutuyambeko ku poliisi ye Mutungo kubanga waliyo n'abalala abali mu kompulenga ensonga ze zimu naye nga tebafunanga bwenkanya n'olw'ensonga eyo amawulire gano nsaba gatambule wonna era eggwanga lyonna ligalabe President His Excellency twetaaga osindike abantu bo bakole omulimu gwabwe ku ground poliisi etukyayisiza gavumenti poliisi ezimu enkola gyazo zituuse okutukyayisa gavumenti emikolere gyagyo kubanga bingi gavumenti byerurizinga erifa abantu tusobole okubiganyirwamu naye bebituukirako ate ne batuleetera okubanga nti tuviirako okukyawa gavumenti olw'ebirungi muzeeyi byatusindikira wansi ng'abantu bwe batwala ate ne bituviiramu okumukyawa obuweereza bwatusindikira eri awansi okuteeka police posts police stations eri okuweereza eggwanga ate netuviirako kubanga eyandibadde ng'etutabaganya ne gavumenti ate ye neetwawula ne gavumenti n'olw'ensonga eyo nsaba bekikwatako mwenna mulongooseeko ku poliisi y'e Mutungo era OC w'e Mutungo Madam OC nga bw'onooba ng'owulira eno information mbadde nkusaba following up ku keesi ya muganda wange ono Mutungo eyawa Mutungo nga Yoke Express Kigo gye twogerako nze saaliyo wabula kusinza mu information z'abaganda bange zino yabakola kyekinviirako okulumirwa ng'omukulembeze atwala ebyokwerinda ate ng'alumirirwa NRM okuba nti esobola okubanga esigala nga yero nga teyingiddwamu kala endala yonna ansigadde ng'amanya gange nze Addison atwala ebyokwerinda Kampala n'emiriraano abangi gwe bamanya nga Love Jesus. Weebale nnyo ssebo basebo ne bannyabo ndowooza awo we tukomye tuddemu tulabagane ku vidiyo endala mweraba.